ate ng'otafiire omulaba azze ayogera ebigambo nga biraganga ebiri ku munnansi kumbe naye apeevingira mukoddomi wooli General Muhoozi Kainerugaba CDF yagenze ku Twitter ye n'ateekako ti abo bonna abalowooza okunnwanyisa abantu abangi abawagira Piero yu bagenda kuvaayo bannwanirire ali mu lutalo ye ali ku Muhoozi ate nga ne Lwaboogo yeeyagaliza entebe nnene y'eggwanga. Kati that is a succession battle within a state fe gye tuyita a state in a state. Gye naggambako emabega babuulirira wano abali ku mukutu guno muli kyogera mujja kutuuka okutandika okuwulira ekiseera nga battiŋŋana bokka na bokka olw'okwagala obuyinza. Ewe lutwewuunyisiza ffe abali ebweru abaagala obbajjako obuyinza twetegese tutya. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggomba memba Parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi yawangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikuggirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzigirayo. Atono byabakoma yategese kano. Yagenze muri kodi y'ensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitiira omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Agangenze Geoffrey Mayanja ndi wano ne Haji Makolo Kavuma nga bwe tubeera buli lwakubiri olwa wiiki so n'olunaku olwaleero tuzze tubeko n'ensonga ze tutunulidde we tujjidde wano nga ebitambula mu State House awo si byangu batandise okwerumiriza nga bwe tugenda okukunnyonnyola tugenda kubitunuulira ate nga n'omukyala Jennifer Bamutulaki Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamaze dda okumufumuula kuba CEO bwa Uganda Airlines awo togerera essaawa zino era simanyi tulindiridde okulaba ani addawo. Uganda Airlines eze bagamba nti obukyanga etandikibwawo babukyanga gavumenti ya Mwami Museveni egitandikawo eze ekola loosi njereere kyokka ng'ate etwala ensimbi nnyingi nnyo ezo miwuwa omusolo nawo tugenda kutunuulirawo n'ebirala soko nzikirize Haji Makolo Kavuma kubuuzeeko tutandikira awo. Haji nsanyusa okulaba ssebo. Weewaawo nange nsanyusa okulaba abaana abagoberezi baffe abatugoberera n'atusonyiwa ebitusobako oluusi naye nga si kyekiba ekigendererwa kyaffe tuba twagala tubawo ekisinga okuba ekiki naye basiima ate n'abasiima nammwe tubeebaza mpozi basiima bayite eyo nze sinnabalaba nnyo naye ekikulu kasita basiima omukutu gwaffe kyekisinga kyekisinga obukulu ne gutambula tukomyewo nate tumulungula ensonga tukaddamu si ffe tusinga obugezi oba okumanya naye tugattako bugassi gwe n'olondamu kyoyagala kyotaagadde n'okireka naye nga tusuubira tugezaako okukola okunoonyereza ku buli nsonga yeewaawo se. Okay, Haji nina ekiwandiiko kye mbali njagala okusoma kyawandiikiddwa David Kabada ng'ayita ku mukutu gwe ogwa X. Ekiwandiiko kino nga kiraga okwemulugunya erya omukulu Lwaboogo mukoddomi w'embuga mukoddomi wa State House we tuyinza okugamba yagambye nti nno Daudi Kabanda ono mubaka w'e Kasambya yavuddeyo era nga musajja muna Piero yu era akkiriza ne mu NRM yavudde n'agamba nti Uganda yeetaaga okumanya nti Lwaboogo gye buvuddeko abadde akola entambula ez'enjawulo naddala mu ggwanga erya Amerika ng'eno asisinkana bammemba ba Congress mu gavumenti ya Amerika era nga basisinkana mu nkiiko ez'ekyama era nga kino ga nti kikakasa okusinziira ku mbeera eriwo essaawa zino eya abakulu mu Congress engeri gye balumbamu eggwanga erya Uganda n'ebigambo gye basindikira ndowooza nga ategeeza ku bino gye buvuddeko abakulu be bagamba nti baagala Uganda tekubeko sanctions n'ebirala byonna ebiva ku linnya eddembe ly'obuntu n'ebirala byonna bitutambula bulungi nga bwe tuweze tubyogerako wano agamba nti nno nti era bakimanyiiko oba bakitegeddeko nti awagirwa era amuli emabega ye mukulu Minisita Otafiire yamuli emabega okulaba nga eggwanga lya Uganda
libeera mu mbeera eno gye lirimu essaawa zino ey'okulumbibwa Amerika mu ngeri ey'ebigambo n'okugisaako sanctions ebifaanana ku bwe bityo. Sebo kyekiri mu State House? State House tugambe nti egudde mu nnabe. First of all, Haji Katono nsonyiwamu kubanga tujjukira nti First Son General Muhoozi era azza kugulana n'omukoddomi Mwami Lwaboogo. Bazze bagugulana kakati bibi ne biriwo essaawa zino nga twakava mu kulonda. Ekisookera ddala waliwo olutalo munda mu state olw'okulwanira obuyinza. Who is succession battle? Tugiyita succession battle. Olutalo olw'okusikira musajja mukulu. Olutalo olwo bwe lumala okubeerawo ne kibeera nti abalulimu bantu banene mu gavumenti banaate ne kibeera nti abalulimu bantu banene mu gavumenti. Kakati ne kiteekawo embeera nti abo abanene mu gavumenti bo balowooza nti eggwanga itsidea ndiyite property yaabwe. Eggwanga balowooza bakitwala nga property yaabwe ekyo bwannannyini. Kakati ebyo bibeerawo mu politics yenna abeerawo. Succession battle eri munda mu gavumenti yereese abantu nga Kabanda, abantu nga Mukulu Otafiire, abantu nga Balwaboogo, abantu nga Muhoozi. Kati impunity eyo gye bayina olw'okuba kitaabwe aludde mu bukulembeze. Kati eggwanga Uganda balitwala kubeera nga South Korea neyoona omuvubuka. Omutegedde ono simanyi ye Hong Kong, simanyi eki. Kati succession battle yeyo gy'olaba kati buli omu ayinako ekiwayi kye. Waakola ki? Kati David Kabanda yeerabidde nti okusula mu garagi tekikufuula ki? Kati yeeyita omu ku bo olw'okuba ye ssaabawandiisi wa Piero Yu ky'oba omanya. David Kabanda ye ssaabawandiisi wa Piero Yu. Kati ali mu lutalo ye ali ku Muhoozi ate nga ne Lwaboogo yeeyagaliza entebe ennene y'eggwanga. Kati that is a succession battle within a state. Fe gye tuyita a state in a state. Gye naggambako emabega nti waliwo gavumenti muki? Mu gavumenti. Kati ate bonna abalwanagana mpologoma nki? Mpologoma nnene. Kabanda bwe yamaze okwanukula Lwaboogo, General Muhoozi Kainerugaba CDF yagenze ku Twitter ye n'ateekako ti abo bonna abalowooza okunnwanyisa abantu abangi abawagira Piero Yu bagenda kuvaayo bannwanirire. Yesize bantu kumulwanirira. Yayogeredde mu lugero. Ye yagenze ku Twitter handle ye n'agamba abo bonna abalowooza okunnwanyisa abantu abangi abawagizi ba Piero Yu bagenda kuvaayo babakole ki? Bamulwanirire. Yabadde azza muliro eri Lwaboogo kuba Lwaboogo aludde akaseera nga takwatagana na mukoddomi we Muhoozi. Naye ng'ekibalwanya bukulembeze. So eyo bato egenda kutuuka ekiseera mbabuulirira wano abali ku mukutu guno muli kyogera. Mujja kutuuka okutandika okuwulira ekiseera nga battiŋŋana bokka na bokka olw'okwagala obuyinza. Yeeyo bato eyali mu gavumenti ya Robert Mugabe e Zimbabwe. Bamunangawa n'oli Munangagwa n'ono Kano eyawamba nga Munangagwa ali bweru nga bonna balwanira muki? Munda. So olutalo terutwewuunyisa naye we lutwewuunyisiza fe abali ebweru abaagala obbajjako obuyinza twetegese tutya? Kuba bo balwane naye wi abaagala obwo obuyinza kuba ffe tetwagala budde mu ssako yetya? Mu ssako yeemu. Twagala buve mu ssako eyo. Kati bo babwagala mu ssako. Mu bufunze bweba nte bo bagamba ente tugirya leero oba tugirya nca. Naye ng'ekikulu baagala gikola ki? Baagala kugirya. Kutwala buki? Buyinza. Kati ffe abagamba nti ente esigalewo tuli kuki? So olwo lwe lutalo oluli muki? Naye ekyobulaba ekiri mu lutalo olwo ekireeta olutalo bwe rutyo kiva ku kuba nti akulembedde eggwanga emyaka 4
ne bwana abakoze bo bye bayita ebirungi nga tategese kye bayita political transition tugenda genda mu Libya we singa embeera etambula bwetyo twolekedde Libya we nga bw'olaba Libya kubanga buli omu ajja kuba ayagala okutwalako ekiwayi. Jjukira nti kirowoozebwa nti waliwo n'abasirise naye nga tebali ku sayidi zino zombi nabo nga balina sayidi eyaabwe. Kati owulira ffe tubadde tetumanyi nti ekiwayi kya Lwaboogo kirinawo General Tafiire. Kati Kabanda yakitujjiddeyo nti ekiwayi kya Lwaboogo emabega kirikaani ate ng'Otafiire omulaba azze ayogera ebigambo nga biraga ng'ebiri ku munnansi kumbe naye apeevingira mukoddomi w'oli kubo. bw'oba tewalya mutwe gwa ngege tosobola kubitegeera. Nze nagamba abantu General Tafiire ebigambo byayogera taseetingira ffe ayina gwakola ki gwaseetingira munda. Finally Katonda atubikkulidde General Tafiire gwakola ki gwakolera ye Lwaboogo. Era kino mukitegeere mubali mu kulwanira obuyinza omu ku bantu abasinga okuba seeti ye Lwaboogo. Ali seeti nnyo. He is a silent, ali silent naye ate ali dangerous. Musirise naye ali ki? Ebigambo bya General Tafiire byazaayogera bulijjo. Kubanga waliwo ne bwe yavaayo n'agamba nti tetujja kukkiriza, tetusobola kukkiriza gavumenti ya Mwai Museveni kuleeta buleesi General Muhoozi amakakati ku bannayuganda wabula babayagala obuyinza ajje nga constitution bwegamba agende mu kalulu bannansi bamulonde naye ebyo kumutuka kakati kako tetujja kubikkiriza. Nera lifaanako bwe bityo era bazze baawukana mu ndowooza n'okubagana empawa. Kumbe tali ku nsonga ya munnayuganda ono. Ayagala kidde munda. Kyova olaba ebigambo ebyo by'oyogedde bye nagambako emabega eri nti tuteekwa okumanya ennyo hidden agenda y'abasajja abo munda gye bakola ki gye baliko ne tutakibukira bubuukizi. Era Lwaboogo ali very set. Ekisooka ali set mu bantu abali technicals munda mu gavumenti. Abo ba PS ba gavumenti abasinga bali ku ye. Abalamuzi abasinga bali ku ye. Ye yasetinga standard y'abantu bayagala okukozesa okukwata obuyinza tubayite ba corporate. Ate najja ayingira mu business fraternity ng'awabula omukulu mu by'obuki mu by'obukulembeze mu by'obusuubuzi. Owulira atwala mataali mu byaki. Era America tujjako AGOA bwe muba temumanyi. AGOA teyagasa munnayuganda. AGOA yali ya Lwaboogo. Ye yali beneficiary eyali asinga. Era America bwe yali etujjako AGOA yagamba ekintu kino twakiteekawo kiganyule abantu abangi naye tulaba abajja mu katale si beebo be twakola ki be bali basuubira be baatagetinga. Kuba Lwaboogo yatwala amata ennyama yaabwe yegenda buli kirungi buli kyabwe kyekikola ki akatale ne bakafuula akafamire munda muli. Omukoddomi nga yafuna amaanyi mangi agayina. Omukoddomi amaanyi agakola ki agalina ali set. Kati ekizibu ekiri ku mukwa Mwami Museveni bonna abasuubiza buli gwasanga mu lukuubo amugamba weetegeke. Bw'asanga Lwaboogo weetegeke. Olwagize n'aleeta instruments of power eza security zonna n'aziwa omutabani naye n'amugamba weetegeke. Bw'aba tambula bw'ati mu lukuubo ayita bw'ati bagenda mu ofiisi ye ngati weetegeke Lwaboogo. Bw'agira bw'ati n'agira bw'ati Muhoozi weetegeke. Bw'agira ati n'agamba mu bano abasajja bakulu banaye ekintu kigenda naye tukikwasaani. So yatega dda baakoze eki kati bw'atyo bw'abazannya emizannyo gyabwe. Kati ye oluvannyuma lw'obbatega n'abateega mu lukuubo nga buli gwasanga mu lukuubo amugamba kiki buli omu n'amanya nze ndiwo. Teri amanyi munne wabula ebikolwa bye biraga munne nti ono naye bamusuubiza. Ebikolwa ebikolwa General Muhoozi bye biraga Lwaboogo omukoddomi Lwaboogo nti bombi basuubize
obuyinza bwe bakola ki bwe balina. N'olwekyo gwe munnayuganda tukubuuza ekibuuzo kwaba ababiri olabako ani ayinza okukyusa oli byakoze ebikyamu oba bagenda birekawo bonna bakontinuwinge n'ekikola ki ffe wetugambira nti generation yaffe yeetaaga omukulembeze owaffe nga ye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine avudde mu mwana yinki ono owawaki oba Lwaboogo oba Muhoozi teri amanyi bizibu bya ani ono Sam Moses ali ku kamera nti lyatambuza bigero okuva gye yavudde nti yasuze talidde kyaggulu abo tebabimanyi naye ate Kyagulanyi asobola okumanya nti omuntu bw'ati teyalidde kikomando omuntu bw'ati yeetaaga amazzi amaki amayonjo naye bo bali waggulu ffe kati tugamba obuyinza bonna tububakole ki bubagibweko. Olinako wayogedde wali nti kakati balinga bwe bakubagana bwe walwanira mu kisero fe abali ne bali mumwetegese mutya aba opposition ababuyayanira okubutwala. Kyekibuuzo ekikulu gye tukola ki twetegese nga tuli mu kulwanagana fekka na fekka oba tugamba twetaagawo emergency meeting tulabe ku figure z'opposition nga oluvannyuma lw'akalulu ziyimiridde wamu wali ku platform etya nga zoogeza olulimi lutya lumu kuba kati ffenna fe ab'NUP twawakanya ebyava mu kukola ki mu kulonda kati abalala bagamba ki ontegedde yes. Kati awo tuyina okutandikira nti ffe tuli tutya Haji ebigambo byotafiire nga bibadde biwa bannayuganda essuubi nga bagamba nti kale mu gavumenti eyo wavuddeyo kale agamba nti mmwe aboggolamuko era nga abasinga bagamba nti naye otafiire oyo anaamalako ebigambo byayogera ku saidi eyo ate ekintu kyalimu sitole ki kumbe nga amaanyi alina wagajja naye okuboggola oti omusajja obuvumu bwayogeza nga ali saidi eyo nga bususse kubanga olwono we yagamba yali ndoza ku Hotel Africana awo yali mu lukiiko olumu ng'abantu batudde n'agamba nti nze nsekeranya abantu ba Buganda bayiga ensolo ate ne bagirekera bulekezi batyo era ng'anenya nnyo okitegeera ye yali ategeeza mwekyo bwe yali ayogera yagamba nti bayiga ensolo bagirese awo ekifo ky'okujja tugitereeze buki bulungi kye yali ategeeza nti mujje indirect okwegatta kw'oli omukoddomi Lwaboogo mutereeze ensolo Kabanda gwe yatukoze eki ffe gwe twabadde tetumanyi nti gwe yategeeza Abaganda tujje twegatte kw'oli ate ffe tugamba nti obufuzi bubadde mu Western region kabukyukeko buddeko wa buddeko no mu Central tugabane nga bwe buti oba ekiseera kirituuka bugendeko mu Eastern ne Northern buddeyo mu nkola eringa eya federal system kati ate ye mukulu otafiire atukuba indirect ayagala tumwegatteko nga tusembeza obuyinza tubugatte kubaliwa kubali balwaboogo ffe kye tugamba nti tekijja kukola ki tekijja kukola n'olwekyo ffe tugamba ti oba bagamba ki ffe tugenda kusigala nga tusigadde ku nsonga egamba ti obuyinza buteekwa kuddamu ffe abantu bawaki bawansi Haji buve mu bali bamulya bisiike budde eno waffe yesebo bw'okuba tochi booti olaba nga mwami Museveni amanyi gagenda gamuggwe bwe kiri fena tukiraba nti emyaka gigenda agenderera kati bwe tulaba ebintu bino kibanga bulaba family nti nolaba nga muzeeyi wa banatira okuvaawo oba mulwadde nyana atira okukutuka naye abafamily batandika okulwanira ettaka poloti nti ekizimbe kyange kino kyange era ebiseera ebisinga bw'otabawo bantu bakulu nnyo bavunaanyizibwa nnyo basobola okuwuliriza kubakkaanyisa weekanga nga n'okwetta besse bagiddeyo emmundu kati mu bino byonna Uganda terimu kabi ketwolekedde Uganda ebigambo bya Barack Obama byali 2025 bwe yajja mu Africa okulambula n'agenda mu lukuŋŋaana
African Union olwatuula ya Addis Ababa ng'abakulembeze bonna bwe bali yabaatulira yagamba ekigambo abantu oba kye bayirabira yagamba teri mukulembeze akulembera ggwanga emyaka ne gisukka 15 n'ayingira 2 n'aba eggwanga n'alireka kyekimu era n'abuuza oba okyanoonya ki nga bamutunuulidde ne Mwami Museveni yaliyo mu African Union eyo kati kitegeeza nti eggwanga lyaffe Gaddafi yakola ebirungi e Libya ebitagambika naye ekintu kye bayita political transition kyamukola ki kyamulema abasajja abaali waliwo omwami yali Ivory Coast bamuyitanga Nguweni ngani bweriti erinnya yakola ebintu naye kasita yalemwa political transition ensi oba ogenda gisuula nga Gaddafi bwe yasuula ki Libya era lyekkubo Uganda lyekutte oba oyagala okiwulira oba toyagala kiwulira oba nze nkyogedde oba mulala yakyogedde Uganda weeri eri mu masaŋŋanzira okulekanga tufunye mwoyo wa Mukama nakka Mungu ono atalya nguzi yeyawulidde waggulu eyo n'ateekawo abantu abasobola okugamba nti tutuule nga bw'olaba e Kenya bwe kyali ku Moi. Moi yatuuka ekiseera bannakenya ne balaba ng'ensi yaabwe egenda kukola ki kusaanawo bagamba tutuule tutuule ne bateesa ne bamuwa pardon nga tajja kuvunaanibwa kintu kyonna kyakoze mu buki mu ggwanga ekyo kyajja oluvannyuma lwa ye okukkiriza nti ngenda kuwaayo obuki obuyinza naye neetaaga abasajja bakulu abaamutuukirira n'ababuulira bye yeekola ki bye yeetaaga naye ono agamba nedda nfa nammwe ategeka akalulu nga kakitta bantu ategeka akalulu nga tayagala kuvuganyizibwa ate ategesa akaki akalulu kati oyo aba muzibu so Uganda bwetafuna kusaasira kwa Allah ne wabaawo abantu abakkirizisa Museveni ku bino bye mulaba ebigenda mu maaso ng'amagye gawambye okulonda gawambye buli kimu buli kintu mu Uganda kati olaba osanga owa military ng'akwata owa boda tayambadde element mu nsi yonna ejje lye bayita erya military tebalizannyisa military eryejje erisembayo mu nsi naye kati aba military ba wano basiiba ku nguudo batayaaya buki butayaaya kati kitegeeza tuli mu military rule civilian rule yakola ki yaggwawo kati mukono gwa kyuma olw'okuba akyayagala okwekakaatika mu buki so nga ekireese ebyo byonna political transition eremye ekolwa ebintu bingi mubaamu abalamuzi betuyita abataka ba cultural leaders bannaddiini abatali bano abafuuka baddiira abali b'amabaasa ne wabeerawo abantu nga bannamwoyo gwaki gwaggwanga nalabeko Pastor Kayanja ng'avumirira ebyakolebwa ku Babi Kyagulanyi gamba nti byali bikyamu nnyo amagye ge baakoze n'agamba nti eyo gye twava lwaki ate mutuzaayo n'avumirira nnyo ebyokwerinda abagenda Babi Kyagulanyi mu ebyo ebyakolebwako tumwebaza bw'aba yavuddeyo n'akikola okuva ku ntobo y'omutima gwe nga teyakikoze kusanyusa naye nga kyavudde kuba entobo y'omutima gwe sigikola ki sigimanyi naye nga bwe tutafuna bantu banjawulo kutuula kuluŋŋamya ggwanga lino oba mwagala oba temwagala twolekedde Libya we tewali kkubo ddala kuba nga bw'olaba mu gavumenti abalwanira obuyinza batabuse ate kino ekisanja kye tulimu kino mukiraba kino kyatambuza emyaka 45 mugenda kulaba amawana agatabangawo kuba mulimu byayagala ye ate nga biyinza obutasoboka naye ng'ate ye abikola ki ng'abyagala kuba Mwami Museveni talowoozangako ggwanga lino kuba mukulembeze nga tava mu famire ye kyova olaba abalwanagana bali mu famire ye kyalowooza kyokka mu bulamu bwe nti ggwanga bwe litakulemberwa bava mu famire ye si ggwanga
kati ate ffe tetujja kikkiriza kati awo wewali enki kati ayinza okusolovinga ebyo byonna be bali abantu beggambye okutuula ffenna ne tugamba tukkakkanye ku lwa Uganda ABCD kitereezebwe bwe kitaba ekyo ffenna eggwanga tulirekedde bizibu bwereere yesebwe kale mu layini y'emu eyo ekibiina kyo wali muna FDC katuli muna NUP wali muna FDC n'ekyankalana kakati ne wajjawo ekiwayi ky'Ekatonga era ekikulemberwa ndoza tugambe Dr. Kizza Besigye naye nga chairman waakyo ye mukulu Lord Mayor Erias Lukwago bavuddeyo nako lwajjo PFF ne bagamba nti kakati ke kaseera okukwatira awamu okulaba nga balwanyisa Mwami Museveni gati nakyemalira Mwami Museveni kulaba nga obukulembeze bwe buvaawo n'ekirala n'okulwanirira abasibe bonna abali mu makomero kulaba nga bateebwa ku mulundi guno gati tukwatire wamu kulaba nga tetukirekere NUP mu bufunze wadde nga bategeeza tukwatire wamu kulaba nga abasibe bavaayo mu makomera n'ekyokubiri gati weetaagawo okuddamu kutunuulira okuoditinga obululu nakolukano ng'egye katambulamu naye nga kati tekyetaagisa East Africa oba Africa kyetagisamu omukono gw'omulaba nti betegereza engeri akalukano gye katambulamu na byonna nga bwe byatambula okulaba nga kikolebwa mu ngeri entuufu PFF yavudde nti okufana obutanyagwa tuteeka okulaba nga Mwami Museveni tumutwala ekirala abasibe tulina okubalwanirira ekirala n'okubeerawo audit ebigambo ebyayogeddwa chairman wa PFF mukwano gwange Lord Mayor Erias Lukwago birungi era bituufu naye tubuuza bannaffe abalala babirimu kubanga kye bayita opposition kirimu enjawulo mawa akyeyitawo opposition kati bw'ova ku mmawo waliwo kye bayita Honorable Mukasambidde bwe yabadde ayogera ku mukutu ogumu yagambye nti bo baawagira Museveni kati ate nga opposition kati abo bwe tuyinza okutuula nabo bwe tunaaba baakutuula tuteekwa okumanya bantu ki ab'okutuula nabo kuba kyoteekeddwa okumanya si buli mutayirire nti musiraamu omuntu olw'okuba mutayirire tekimufuula muki musiraamu kati nabano abeeyita ab'opposition abamu si b'opposition kubanga mu nsonga y'obutayirire mulimu n'ab'enkala kibayita enkala kati ow'enkala omuleete atwegattemu mu sswala atukulembere nga tuli mu sswala y'okutereeza eggwanga banno opposition so kyensaba kirina okubeera tutunuulire abasiraamu abatuufu abateekeddwa okusaala ffe abusiraamu butugamba waliwo ebintu ebikola omusiraamu oteekwa okuba nga wakkiriza Katonda mu bwomu bwe oteekwa okuba oli musajja mutayirire nga wafunye wuzu okujja okukola ki okusaala okuyimirira mu sswala kati naffe ab'opposition y'e Uganda bwe tunaaba baakutereeza ggwanga lino tuteekwa okusunsula so toleeta buli kika kikya kujja kutuula on board nti tuteese ekirowoozo kirungi era tukigula era ffenna tukiyaayaanira twogeze eddoboozi litya eddoboozi limu naye tetujja kubeera n'abantu bagamba nti ffe twawagidde Museveni era ne ku pate ye tugenda kugenda ekkololo kyokka nga bw'omubuuza oli waaki ti ndi wa Democratic Party kibiina kyaki ky'opposition oyo taba wa opposition nedda ssebo ffe tugamba ekirowoozo kya Lord Mayor kirungi naye tusunsule abalina okukikola ki tuleme kutwala buli mutayirire nti muki nti musiraamu ekirala kye tulowooza mu ekyo ku luno tukikuteekemu ne bannaddiini abatali ba mabaasa abaddealers religious council tunoonyeeyo bannaddiini gye bali mu Uganda wano nga bantu beesimbu bakubirize enkiiko ziriwa naye problemu gye tuyina nti n'abamu ku bannaddiini batya okuvaayo okulaga nti baagala eggwanga ligende muki mu maaso olw'okuba balina kintu kidogo kye bagabana okuva ewaani w'omukulu naye abo abatuufu tusobola obbafuna
kuba kati toyinza kuyita mwami mubajje seeka mubajje jangu tukulembere jangu otulage bwe tulungame toyinza kuyita mukadde wange Kazimba yo olwedde yalagadde oludda muwagizi wooli Pastor Bujingo kati ne Bujingo yeeyita munnaddiini kati nga naye omuyita munnaddiini ssebo ng'omuyita omuteeka owaawa naawe oyo mufere suuti ssebo omusajja asumba abantu ssebo ku Kanani tayina baasumba oyo abo bafere suuti bambala masuuti ne baferera muli omugenzi Tamale yabayitanga bafere suuti tayinza kujja kubiriza lukiiko apana tetubayita abo tujja kusunsulamu tufune abatuufu so si buli kakica nti ajje ekirowoozo kya Lord Mayor kirungi naye ekintu ekyo kibaddewo ebbanga ddene ng'era ekikisuula be bantu ng'abo be tubagambye ba Honorable Mbidde abagamba nti ndi opposition ate mpagira mwami Museveni kati ebyo byebiki era ne mukalulu akawedde yakyogera lwatu ne mukama we Norbert Mao nga bawagira mwami Museveni kyokka bwe bagira nga bagamba opposition tutule tuteese bw'oteesa ne Mao obanga ateesa ne Museveni direct nkola bino so ekirowoozo tukigula naye tusunsulemu abatuufu kakati bwe tutunuulira PFF kubanga yabadde n'abakulembeze nga alina essuubi ly'abaka ba Parliament okujja okumulundi guno Lord Mayor naye teyakomyewo ate nga abantu abana obuvunaanyizibwa kubanga tutunula essaawa zino NUP ne Robert Kyagulanyi Ssentamu President bana stake nene nnyo ku opposition ate nga tulaba nti oba oli awo be batutte ebimu ku ebyo ebifo oba abo bakulira bye bali badde batwala kubanga tulina kitunuulira kinasobola okwetawo okwegatta mu mbeera eno gye twakavamu eyakalulu n'ebiriwo kibasobozesa okwegatta okulaba nga batuukiriza ebyo kubanga toyinza kugamba nti n'ogenda kutuuka kukwenunula nga toincludinze NUP gwe nga PFF on'okubeera nga includinze NUP ne bwe kuba kulwanira basibe era olina okubeera nga weegasse nabo kubanga bebamanyi oba oli awo abantu abali mu makomera abasibiddwa kubanga basinga abantu baabwe bali ku sayidi yaabwe kino kiba kinaakola omulamu omulungi kiba kinaavaamu bulungi okusinziira ku mbeera eriwo ebibiina bya njawulo toyinza kugamba amaka ga Moses nti abatabani be tebaawase n'agange nti tebaakole ki nti tebaawase tujja kuwasa naye oluvannyuma tuwasizza tutya mu nnono yabuki y'obwakabaka bwaffe ekyokubiri teri kalulu kabaddewo Lukwago Erias Lord Mayor n'atavuganyizibwa b'opposition ng'oggyeko ab'NRM waliwo Kikungore yamuvuganyaako akalulu ne kakola ki ne katambula ne kaggwa teri party political ekitonzaawo political party kukola byabufuzi era ne PFF ekola byabuki byabufuzi era ffe NUP tetusobola kukkuluma nti PFF yasimbawo candidate mu kira wabula naffe tuleeta kaki candidate abalonzi ne bakola ki ne basalawo kyova olaba Lukwago yagambye tukirabire mu kifaananyi ekinene so si kino ekyebifo tewali kwekubagiza nti bampangudde ate George Musi yawangudde Semuju oba bali mwezo yawangudde Lukwago twekubagize tetujja kukolagana ekifaananyi ekinene kiri ki ffenna kye tukola ki ekyokusatu okulwanirira enkyukakyuka toyina kubanga oyina kifo ffe tulina bifo ki tetulina yadde mbadde mu opposition emyaka aga 20 teweesimbanga nawo yadde kuba kansala naye nga njagala nkyukakyuka ey'eggwanga so tuleme kutunuulira era abantu bangi bagamba makolo lwaki teweesimbawo kasita twatuuka okubanga ebyobufuzi tubirabira mu gundi alyeko gundi akola ati naye mbagamba nze kansooka enzira ebbali bwe era olunaku lw'onoolaba Kyagulanyi ng'akutta obukulembeze akalulu akaddako ojja kundaba ku ballot paper ojja kundabako kuba tujja kuba tuli mu kulonda okw'amazima n'obuki n'obwenkanya naye bino bye mwalabye nga nze ngenda Mwoyo Katemba awangudde mulala bino bye walabye Masaka omulamuzi yeekola asiimu abati ebyekifere
omulamuzi n'ofuuka ye wali olabyeyo omulamuzi by the way katuyogere wali olabyeko omulamuzi ayogera ennyonga bw'olaba oyo omusajja ayogera alinga asabuka alinga YouTube alinga bano ba TikTok oba alinga Shalom 256 alinga Shalom oba Shalom si TikToker naye ayogera Shalom no yabadda Shalom simuyinaako buzibu ne kasuku by the way mbaagala nnyo abo abavubuka bakwano naye omulamuzi n'oyogera fedda twakula tumanyi omulamuzi nga tajja na mu public kulyanga mumukola naye omusajja asiimwa bati akulagira ddala nti ayina ekikulumbadde mu nsawo alwana afiirawo kireme kumuva muki mu ngalo yakikutte oyo taba mulamuzi ayogera alinga jjenje asabuka abamawulire wuyo aba TikTok aboogereddemu n'ogamba kati ono omulamuzi kikaaki oyo omulamuzi tuba kuba mu nsi erimu mateeka Judicial Service Commission senga yamugobye dda ng'ali ku suspension waakiri gwe bye yakoze wabirabye wabirengedde bulengezi kakati kambikuweemu ekyabibaddemu kambikuweeko omulamuzi oyo y'omu n'engalabi ye kuba kati yatuwadde omwogerako byakola n'enjogera ye naffe tujja mwanukula kuba kati yafuuse TikToker omulamuzi oyo Habert asiimwe Nuupu baagiwaabira omusango gwa Sewungu nga basaba likawunti n'agusala n'agamba likawunti eteekwa Basaamu Muyizi lawyer waffe owa Nuupu mwebaza nnyo omuvubuka oyo bambi musajja w'amaanyi nnyo Saamu Muyizi ne bavaayo ne bagamba tetukkiriza likawunti candidate waffe yakoze eki yawangudde omulamuzi n'agutusingisa n'agamba tugende mu likawunti naye n'ateekako akagamba singa tusanga ene box tempered with okubala obululu wekukola ki wekukoma era bwe bajja okubala obululu bwa Sewungu ne basanga box eri tempered with n'abagamba tukomyawo Sewungu akoze eki ayisemu n'agenda Kirulutanyi Nkeretanyi small body big brain omwana oyo Kiruluta mwagala nnyo ansanyuse era sisuubira nti ajja kunjiwa mu parliament n'agenda ewa Kiruluta n'agamba ensonga y'emu tugenda muri kawunti naye ene box tempered with wekakola ki ukagweramu ne kiggwa kakati omuvuyo gwe ne gutandika owa Nuupu Veronica ebukoma nsimbi omukyala Nannyondo n'awaaba ng'agamba nsaba likawunti kutusabe yawangula gwe balangirira n'agimumma owa Nuupu bali ebbiri azibakoze eki yazibawa owa Nuupu bwe yawaaba Veronica n'agigaana Nameere bwe yawaabye n'agikkiriza Nameere bwe yabadde awaaba ayina bokisi ze yamenshonize n'ebitundu gye bataamukoze eki omwami oyo n'agamba asiimwa Habert nti tetujja kutunuulira ezo zokka bokisi tubale bokisi zonna 300 simanyi mu emmeka zaabadde 300 bokisi zonna ezikola Masaka district tuzibale olwo atandika Masaka City bwe yamaze ne basanga bokisi 9 nga ziri tempered with emu nga ne wansi ebbiri wansi eno nga zaavaamu entobo ne bateekamu ndala bayokyerezaamu njokye nga kiraga bajjeemu eri ne bateekamu obululu ne bazzaawo endala katwe meedi ne basanga endala nga siiru ziri tempered with Saamu Muyizi n'amugamba bulijjo otugamba bwe tusanga box eri tempered with okubala obululu wekukola ki wekukoma ngangaazi olw'okuba ayina ekikulumbadde mu nsawo kizimbye kimunyoola kiti kimubugujja tateredde kye yakoze n'agamba nti bokisi ezo tuzizze ebbali tetuzibala tuzizze eki eziri tempered with omutwe gwe gumu ogwagaana ziriwa naye ng'ate n'obululu obwo bokisi zagamba nti bazize bali tebazibala naye ng'ate nazo zennyini zaalimu obululu obwaleetera okuwona obuwanguzi oba okusuula oli ne basanga ne bokisi endala ng'obululu baabugjamu kompulitire nga nkalu era n'asigala ng'agamba tugende mu maaso n'okukola ki n'okubala obuki obululu
finally baloya baffe ne bagamba bino waliwo ne gye basanze ng'erimu Nameereka ngo baatiikinga yekka nkujjira waliwo polling station abalonzi baawo tebawera 400 300 basanze mu box nga mulimu obululu 300 nga bwa Nameere omuntu atya omu yekka tewali abo bonna abalondera ku polling station eyo bonna bawaye kyokka nga bwe baali balonda omubaka w'ekitundu ekyo bwe bakola toto y'obululu obuli awo bwali 200 baali 210 ono yafunyeewo 3 ne bajja awalala ne basanga box nga Nameere yafunye obululu 260 ng'oli yafunyeewo 2 kwegamba ng'olabira ddala oba judicial system y'eggwanga lino eri ku ki bannange waliwo ebintu by'otunuulira ng'owulira obusungu bukukola ki ekitongole ekiramuzi ne kifuuka ekisekererwa mmwe abayita abalamuzi nga mukyakitunuulira era omulamuzi gye baakoze apiiru omusango guno ngenda mwewuunya nnyo bw'agamba nti Nameere asigale mu paalamenti kuba Nameere abantu b'e Masaka tebamulonze balonze Rose Nalubowa lwaki mu kakaati k'abantu be batalonze ku bantu kyekyali wano e Wakiso ku Najja Nasiifu ayina DR fomu avuddeyo alaga nti zonna ziraga awangudde agamba mwami Torobert ono kalyanguzi ow'oku ntikko tibanaaye wuliriza DR fomu zange zizino olwalaga DR fomu entuufu Torobert nga yenna omulabira ddala amasavu gamuvulubanye yawuuse eddaggulo eviwe yagamba amagye mufulumye ono ajja kunjiisa supu wange mufulumye Gulevi sikulanga Gulevi amuyiwa yalaba nga Najja ayiwa Gulevi we kati eyo eggwanga werikoze eki weriri kati weriri bino ebintu tubyogera okuva ku ntobo y'obulumi bwe tuyina mu mutima nti abasajja badibaza eggwanga lyaffe to that extent omulamuzi omusango gwonna bagusalira ku bintu ebyo bagusalira ku ssemateeka w'eggwanga ne president ezisetingiddwa mu misango egyakola ki egyaliwo nti ssemateeka agamba bw'ati ne gundi bwe yasala omusango guno yakola bw'ati neki ne bw'ati naye kati ebyo byonna baabikola ki baabijjawo kati eryo ly'eggwanga we tukola ki kati kiri ekya PFF kyetusaba bakama baffe bwe baba bakitandise bakitandike bulungi tukitambuze naye basunsule omutayiriro omutuufu mu busiraamu so si buli wattayiri weewaawo so mu bufunze madina kiyo okubuuza kuba kati akanso muyizi yamaze dda okukola enteekateeka abafayirinze okujulira mu kooti ensukkulumu mu kooti enkulu mu high court wasubirwayo okuvaayo obwenkanya amazima n'obwenkanya kusiza ku mbeera nga gye tutambulira mu essaawa zino endebe y'ennyaanya tesobola kuba nfu yonna waliwo abakyakwatibwa ensonyi abalamuzi ne bagamba mu butuufu wadde kino kuba mu mulimu njagala okuwulira omulamuzi yenna ayina sensezize ng'ali ku nnomo ku kyabadde Masaka toyinza kuŋŋama ate neewuunya n'ensi eno Nameere okyakyankyaki obwo buwanguzi wabufunyeewa oba ng'ono omusajja w'e Makindi omukakaatike yeeyita meeya mulonde yeeyita ki sibagenda kulayira NRM tennafuna bifo mu Buganda nga yabiwangudde yawambye biki walabye ekyabadde mukono wa Muyanja Ssennyonga ayina DR fomu nnungi ziraga yawangudde omusajja omukazi n'amulangirira olwamaze omulangirira ekibinja ky'agavubuka gakawuula aga NRM nga gakulemberwa Ssemakula ssentebe w'emukono wa NRM ne galumba ofiisi y'akakiiko k'ebyokulonda ne gamutiisatiisa n'agamba ate nkomyewo kulanga mulala eryo ggwanga ki kifaananyi ki kyemuseetinga n'olaba omusajja omukulu byabakamanga naye ebyabikkiriza sirise myaka 7 obulwayo 10 ofe okukuta n'okubba obululu ne ssente bikugasa eki
bakujja dda ku sukaali bakujja ku nnyama tokyalya nkoko eriko luliba wabula ofaafaagana n'abavubuka ba myaka 3 byaki weekube mu kifuba mumanye nti eggwanga mugenda ddirekawo naye famire zammwe muzirese mutya bagenda kuyitanga mu famire zammwe nga bazisongako batya omwana wo bwanajjanga ku mukolo gwe byabakama banaagambanga nti yoyo mwana wa byabakama eyatabulatabula eggwanga lyaffe yoyo omwana wa Torobert Musinguzi yoyo omwana wa omulamuzi Albert Asiimwe oba temuyina baana mugenda kuvaawo omulembe gukomye kummwe mu famire zammwe kuba abaana bammwe mbaleetedde ekizibu ne famire zammwe tugenda ziboola ajje ku lumbe tumugobeko olw'enneeyisa y'abakitaabwe nammwe abayina famire z'abantu bano abakola ebikolobero nga mubatunuulira butunuulizi mmwe mujja okusasulira omuwendo abantu babakyawe bababoole nga tebakyawasana mu maka gammwe kati owasa otya mu famire ya byabakama otya omusajja omukulu pya omukulu anti olyanza okugamba nti abaana tebavunanyizibwa ku bya kitaabwe lwaki nze kitange bw'aba akola ensobi mugamba nti taata ekyo kyokola si kiki si kituufu kigenda tuleetera obuki naye musiirisa olw'okuba babaweerera obusente mu busomero omwo gye musomera eggwanga balitabangule mujja kiwulira kale omukyala Jennifer Bamutulaki bwetogerera essaawa zino yamaze dda okugibwa ku ba CEO bwa Uganda Airlines era nga okusinziira ku biva waggulu eyo ga nti President yagambye nti nyabo ekimala komaawo kati otogerera essaawa zino tulinze CEO omujja owa Uganda Airlines kubanga aga nti Uganda Airlines okuva lyatandikibwa wadde tutambula bulungi bingi ebize byogerwa ekola ziroosi wano waliwo abasaabaze bakonkomala naye nga byonna biraga nti oba oli awo obukulembeze bwayo tebubadde mu ngeri nnuŋŋamu twalaba wano omukulu Joel Ssenyonyi Lopu yavaayo n'akunya nnyo nga tanaba kufuka Lopu ng'akyali mu kakiiko eri yavaayo n'akunya nnyo omukyalo oyo Bamutulakira yamukola bubi nnyo yamuteeka mu nkwawa n'amunyigiramu ati naaba nga teyeetaaya so bingi ebibaze bibeerawo finally omukyala bamumuzza kino Haji obadde okuberera ensonga zonna ez'omukyalo oyo obukozi obw'emirimu n'ebirala byonna olowooza tukubadde kusomozebwa ye nga ye twanza ogamba nti emirimu agitambuza bubi naye oba oli agunza kuba gubadde omulundi gw'ogusooka okubeera CEO w'ekitongole kinene bwe kityo ate n'ekirala kibadde kipya nga bingi byetaagisa okutereezawo na wali okitegeera simanyi gw'obiraba otya ekisooka mukyala Bamufulaki tebaamuwaako Bamutulaki tebaamuwaako mulimu ogwo lwa merit nti agusobola baagumuwa olw'okuba yakyogera mu kakiiko ka paalamenti akakosase nga Honorable Joel Ssenyonyi amukunya yagamba nze omulimu guno baagumpa lwa nsonga yalinga reward okusasula famire yaabwe kyeyayamba Mwami Museveni era bwe baali bakunya mukyala Bamufulaki abantu bawano beerabira Honorable Joel Ssenyonyi yafuna message okuva ewa Honorable Tom Butime yaliko minister ng'amukangakanga tiva ku muwala waffe ekifo twakimuwadde ffe oyo relative wange muveeko tomunyegako n'awera n'okutuusa ku Joel obulabe oba okitegeera kakati emirimu gy'eggwanga okuva lwe gigabibwa nga tegikyagabirwa ku meriti bagiwa mwana waani oba ayina obusobozi oba tabukola ki Bamufulaki tabadde na busobozi buddukanya Uganda Airline bukyagiyingira ekoze roosi musajja wattu General Katumba Wamala atwala ministry ya transport yagezaako nnyo okulwana Bamufulaki oyo aleme kubeera executive director wa Nnyonyi wa Uganda Airline nga talina busobozi bambi amaanyi agaamuleetanga maki nga mangi nnyo era omu ku bantu ababenzijja mu kintu ekyo ye General Katumba Wamala teyawagirako mukyalo oyo era ensonga lwaki yagamba ajje yennyonnyoleko wano mu kakiiko nga talina mpapula buyigirize bwa kintu kyalimu wabula awoza omuntu ayigira ku mulimu
afuna omusaala mungi gwa milioni 8 yegabira omusaala omuyitirivu bukyanga baleeta nnyonyi za Uganda Airlines zikola loss tezikolangako magoba ekyasembyeyo juzi mwakiwulidde bwe yakawaŋŋamudde ng'eri e Dubai abaana ne bakaabira ku bisaawe management ya Uganda Airlines yonna ebadde failure eri failure naye ng'ekyo kyonna kiva ku mutwe nti baalonda omuntu atasaanidde gikola ki kugikulembera abakugu mu kuddukanya ebyennyonyi mu Uganda webaki webali naye olw'okuba si baana baaboobo tebayinza bbawa mirimu gitya banoonya omwana w'aboobo eggwanga kye nagambye lyafuuka property y'abantu abaki abamu oli atuula butuuzi n'akubira oli essimu nti omwana wange ali wano muwe ekifo anagamba muweewa oba agende muywala kale kamuwaddukanye ennyonyi bwe batyo bwe bagaba ebiki emirimu gweraba ku Ssaabalamuzi gwe balonze abadde mu bulamuzi ebbanga ki abasajja bakaada abakambwe ababadde mu bulamuzi ebbanga Flavia Nzeyija eyakajja jjojjuzi tanaweza myaka 2 kati ye Ssaabalamuzi abasajja abalugwala bali awo waggulu abasajja abasoga wana abaganda abamanyo abaludde mu kitongole ekiramuzi tebasobola bubawa era ogenda kulaba emivuyo egigenda okuba mu kitongole ekiramuzi nga giringa egyo avuddeko owunyi ddolo kati kyekimu nekyaba mu Furaki bateekawo ebitongole ebyo baana baabwe kufuniramu mirimu ate abantu bonna abaddukanya ekitongole kya Uganda Airlines beetaaga kuyiwa era beetaaga kuddamu kunoonyereza babanoonyerezeeko tebasaanidde si bamufulaki yekka tebafulumya omu naye ekyomukisa omulungi bagenza omufu ennyonyi wejjeeredde genda onyweyo ku kata anyweyo gama y'otuta kuba omusajja abantu nga bayogerera Jowero ku mukazi oyo n'abagamba omukazi takola ki n'olwekyo ekyo kikuwa ekyokuyiga nti n'ebitongole ebirala bwe bikola ki bwe biri si ekyo kyokka babiwa baana baaboobo kati kyekireese obuzibu naye ng'abalina kapasite weebali tebabibawa n'olwekyo mukyala bamufulaki ajja eno mu busuubuzi asuubule naye sente abadde afuna nnyingi ajaggira alya ku ezo mpaka gwe milioni 8 buli mwezi emilioni 8 ozimanyi abantu bafuna akasente akawoomu naye ogwo omulembe gw'okwegabira sente gugenda kukoma guno haji emilioni 8 okimanyi sente za Uganda emilioni 8 okimanyi ng'omuntu okifuna buli mwezi nekigwa ku akawunti anti sente za Uganda okuzigabana bwe batyo zigenda kukoma ku mulembe guno kumpe emilioni 10 buli mwezi nga kijja genda olabye abaddukanya Kenya Airways olaba abaddukanya Ethiopian Airlines zeyongera kukula eyawano yeyongera kukola ki kukka kati n'agirinya yennyini ogirinya oli ku lulwo omanyi okupaakinga emmotoka awantu ne bagamba parking at owners risk naawe bw'obeera mu nnyonyi yaffe ogirinya ng'oli mwoyo gwa ggwanga naye ati your own risk ebituukawo tebibakola ki naye jja kutereera kyemmanyi kwagala nnyo etereere kuba yaffe nnyonyi ya Uganda ne Mwami Museveni bw'aba avuddewo egenda kusigalawo naye bo bennyini be bagimismanaginga bo bennyini tebaagala etereere era senga baagala abasajja bano singa baagala ebintu bitereere kisoboka kuba abasobola obbikolamu abatuufu we bali naye tebabawa mirimu bali ku street babungeeta nampapula abatalina bisaanyizo be bali mu mirimu be bali mu mirimu gwe wamanyako olutalo lwa mukyala Gladys Sali eyali PS wa education just kugaana kuddira kugenda ku kizimbe ekyazimbibwa omukungu omu mu gavumenti bakipangise sente empitirivu nga omukyala abagamba nti tuyina kino ekyaffe sente ezipangisa kiri ziddaabiriza kino ate ne kibeerawo nga kyaffe bamuvuga supidi omukakana nga bamukubye okuva
kuba PS ne bamutwala ne Ruziro bo bayita bamuzanyi ba mafia abali mu government eno babbye n'obukunkumuka babukola ki ne babutwala babubba ovanga ku muntu taata alya n'agamba omwana pereza ku kakunkumuka ka kawunga akonkalye beba n'abasajja abali mu buyinza babi nnyo. Kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege ebigambo bya leero byebyo katumalirize wano tukwebaza gwe abadde atulaba kusinza mawanga ag'enjawulo Haji sebo tukwebaza olwakadde k'otuwadde abantu tukuba ku namba yabagala okugerako naawe kwebuzaako ku nsonga zonna 074 5 3 11 ne 070 6 5 3 9 ze namba zankwembeera naye bwe wakutuukirira era ontuukirira. Amina. Kale tweyanza nnyo tweyanzeege Jeffrey Mayanja geganga tukwagaliza kaseera akalungi weeraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo zitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali olina abeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bwa mangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa tamalik mmwe n'abayinako kenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro wa foono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba